nayitako nga bonogamba oli mu mpologoma nezitakulya nezikuuma naliko mu mbeera eyo mu kasino nga bonna abasajja be bagamba nti benzi mu kasino nga naye gwe boogeza n'ofuna muno omusajja abasajja ba muno bayaayo nga be bakuuma ate ti empologoma ezandiridde Daniel ze zaamukuuma paka lwe yavaayo babakasukayo omuntu mulala zaali zimulya Daniel n'ataliyo wabula abasajja bannange Bujjingo alina omutima abantu gwe batamuwa ku busungu bwo nga bwe nkulaba omukyalo oyo wandimukoze otya nalwewuuba atukeese naye ng'ekyamazima kiri nti alimba Yekolera Itongwa ge mannya gange musiibye mutyo musuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambikana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi baganda bange ne bannyinaze ebiseera ebisinga eddagala ly'endwadde ezimu bubeera butamira ddagala nkaddamu katono ebiseera ebisinga eddagala ly'endwadde ezimu bubeera butamira ddagala si buli kirwadde ekikukwata tyolina okukimirira eddagala kubanga waliwo ekimba ekijja nga kyamaanyi nnyo nga n'eddagala lyakyo terinnaweesebwa kakati ekirwadde ng'ekyo bwe kikuzinanga leka kudduka omufune bupanado omirembe okiweweezeeko kigenda kwongezaamu ku sipiidi gwe kikulumira kubanga kigenda kumanya kifunye challenger kyannaku nnyo nti oyo challenger gwe kifunye ate munafu nnyo ku kyo kakati kigenda kwongezaamu amaanyi mu kukuluma naye gye kikoma okulwanagana ne challenge oli gw'okitaddemu ate kigenda kuwunzika kikosa ggwe kikyentegeeza ti ebiseera ebisinga buli lwolabanga ebigambo nga byolekera gy'oli nga naawe okakasa nti ebigwogerwako bituufu ng'era okakasa nti biri radical nnyo by'amaanyi nnyo bikusaanyaawo bw'oba okimanyi tolina ddagala lisobola bisaanyizaawo ddala nga terinna fuluma oba nga terinnaweesebwa keep quiet kuba gy'onankoma okwagala okulwana nabyo gye bigenda okwongezaamu amaanyi mu kukusaanyaawo kuba akafaananyi nga Bujjingo oyo yasirika n'oyo muntu we n'asirika mu gwe muyita mukazi we walowooza nti Mr. Bean ne Pachoto baalisigadde bakyamulima empindi ku mugongo baalisigadde bakyataaja ezzima bwe baali batandika stories zaabwe ezo ojja kwesanga nga nabo baali tebalina nnyo interest zitwala paka eno gye kituuse baali bazze kwogera bibali ku mutima then kiggwera naye bwe baawulira nti gwe banyonyogera atandise okuseka nabo ne bongeramu amaanyi bwe bamanya nti bondwadde waliwo atandise okujimirira eddagala oba be baluma batandise okunoonya eddagala erikakkanya ebigambo byabwe ne bongeramu amaanyi era essaawa eno wenjogerera wakati bano mu kwanikula bano ba Pachoto ne Mr. Bean wakati wa Bujjingo ne Susan okwanikula Pachoto ne Mr. Bean ne Pachoto bayongeramu amaanyi era essaawa eno wenjogerera Bujjingo ne Makula batandise okugenya that's why nkugambye ebiseera ebisinga eddagala ly'endwadde ezimu bubeera butamira ddagala naddala ng'endwadde ezo z'amaanyi nnyo tezinnaweesebwa ddagala liyinza bujjanjaba kibanga omusota bwe gujjanga gy'oli ng'ekyamazima olaba toosobole kugutta gusaanyaawo gudduke togweŋŋanga kaakati ne Bujjingo ne Suzani Makula beŋŋanze emisota ebiri egya ttimba naye ng'obuggo bwe balina tebusobola yadde okkuba omwana n'akaaba mu bufunze buziŋŋoonyo oba busipongi kati ate gwe omusota bw'okugendera n'akadde akatono tegugenda kuga nti ono alina katono gwe gujja kugamba zze kunzita gugenda kukubojja kyokka nga kyannaku nti akadde ako k'olina tekasobola kusaanyaawo musota guno kati kyabuvunaanyizibwa ogenda okweŋŋanga ekirwadde oba ekizibu ng'okimanyi eddagala ly'ogenza okukijjanjabisa wallahi liwonya togendanga ne bupeyinikiira obugambo buno bwe bagenda boogera Suzani Makula ne Bujjingo bulinganga bupeyinikiira ku ndwadde eri mu kulumya buweweezaako buki buweweeza
Nenge bukoma wewezaako bukonya endwadde ebalimu ng'ate bukonya endwadde ebalimu ng'ate ye endwadde egenda kufuna olusinziira sinzigu bajje basaanewo lumu olw'okuba painkiller ono yaweweezezzaako kibatuusa okulowooza nti tulabika tuwonye kumbe endwadde erina weesirikidde naye ng'esonda maanyi kusaanyaawo so kikyentegeeza mu kyo Bujjingo ne Susan Makula okuva lwe mwatandika okureactinga ku story eno wallahi yeeyongedde okubamidda kyongedde okubatulamu ng'ate ebigambo mu butuufu bye mulina tebisobola kulwanagana story eno kyabuvunaanyizibwa nze mbawabudde ng'omuntu ayagala ennyo Katonda ng'ate ndaba mwe muli mu kifaananyi kya Katonda kubanga bwe tuwa kimu kya 10 mutugamba kigenda eri Katonda ddiza Mukama ate nga mmwe mukirya okubona kiri nti muli kifaananyi kya Katonda saagala muswaze kifaananyi ekyo musirikeeko oba eno story mugikooye otunuulira Susan Makula nga gamba nti yali Daniel mu mpologoma tezaamulya nogamba Susan Makula z'empologoma ziyinza okuba tezaaliyagadde kukulya naye gwe tewakolawo ekisoboka zikulye Susan mwannyinazi empologoma zo ziyinza okuba tezaaliyagadde kukulya naye gwe tewakolawo ekisoboka zikulye kubanga omanyi okwetega kubanga n'omusajja gw'olina tudde wakola kisoboka tumuyite empologoma Pastor Bujjingo oli mpologoma Susan Makula ye Daniel nga gwe empologoma wali toyagala kulya Daniel naye Daniel teyakola nnyo ekisoboka osobola okumulya kyekibuzo ekisooka z'empologoma ziba tezaagala kulya naye jjukira ne Daniel si mwangu bw'otunuulya ebyafaayo bya Daniel bw'otunuulya Daniel gy'ayise si mwangu z'empologoma tukkiriza Susan Makula saali tezaagala kukulya oba osanga naye gwe tewakola ekisoboka zisobola okukulya kuba Susan Makula gwe mmanyi tasindika n'atabuukira ye abaffe okumanya story ne batuddemu nnyo ne mutuuka okwogera ebitajjanza Susan Makula mu testimony ze zazaakola oba mu byafaayo bye oba mu kuwa obujulizi ku katuuti ne ku TV wonna wabuweera mu bujulizi bwe tebuliimu pastor nze gw'olaba maama wange yali mukazi mu nnaku natundanga kabalagala okufuna ezimpeerera pastor nze natambuzanga kasooli akawungeezi omufumbe nga ye maama asigadde wali ku sigiri ayokya mwoke fune kafiizi pastor nze gw'olaba natembeeyako obuleega pastor nze gw'olaba nagenderanga mu bigere ku ssomero ng'ate era ngendera ku bigere pastor nze gw'olaba kino na kino pastor nze gw'olaba okusoma kwange bwali bwa Katonda mu testimony ye oba mu kuwa obujulizi bwe tebiriimu ebigambo ng'ebyo kale byali baddemu oba taata yali bulungi sama weerere naye yasulawo maama ebyo tebiriimu emboozi ze ziri nti nayinako X Musumba nze nayinako X naye teyandya Musumba nayinako sugar daddy omanyi emboozi zitambuli awo nayinako sugar daddy nga myaka 6 naye nga sinnakibuuka bulungi naye wentegerera nti wendi wakyama kwe kuntwala mu bakadde banne nga mpulira emboozi zebanyumya nkyama Musumba X wange yagenda n'angamba ekigambo ng'awulira mbu simanya ng'ayagala kutega kibatu nze era ne mugamba tontegera kibatu n'enkikuba bbusu Musumba munnange waliwo omusajja yakola bwati ye naye olw'okuba nti ddo kyatula mu Luganda tuli ku TV ekigambo ekyo kinene nnyo mu Luganda naye kankyogere mu Luzungu yaŋŋamba give me some more byabaamu testimony ze zitambulira ku Musumba nalina omusajja mwami wange nalina omusajja ererere embwa yabigula akabina n'ensaaliza yererere simanya nasanga embwa ku mulundu ggo naye embwa we yasiba ginnayo giriwa nange nempulira nga njidde enzuzi emboozi omukyala zaabamu mu kuwa obujulizi mu mboozi ze temuliimu nti Musumba nakola bwenti ne bwenti nalimako nasuubulako natembeeyako nakolako bwenti emboozi ze zonna zitambulira mu bwenzi mu busegu ba X n'ensonga lwaki anyumya ekyakasino aba ayagala kukaatirizaako kyaba X waku bujulizi obusaanira ennyumba ya Mukama waku bujulizi obutuukiridde waku testimony ennungi waku testimony ku mirimu gye wakola
waku testimony ku ngeri gye wakula tuwe mukama ettendo nti Susan Makula yatembe yange bugga kuba olifaana nange zezza bugeza. Susan Makula yatembe yange bugga essaawa eno ye muninkini wa Musumba era yatuula wali nga akulira abakyala mu kanisa House of Prayer Ministry Kananirandi. Nabo obujulizi bwo bwakijjegga bwakiwumba tuutu x kitegeeza abo abakyala booli nabo mu kanisa ya Mukama abakuwulira oba bakukkirizamu abakuyita mami bagenda kutandika n'okukyawa abaagalwa baabwe olw'okubanga maama mu kanisa alina olukuukuulirwa aba x 10 kitegeeza agenda kulaba omuvubuka ono agenda kulaba omusajja omwavu naba ne mukyala Musumba kamutengende nnoonya omulala leero okukakkana nga abasajja bagenzi bamuzaalazaalamu abakola ki abawera okumanya obujulizi bw'omukyalo we bwa bulimba talinyumyako nti x nanneegadangako gwe ba x bo tebakwegadangangako tabinyumya ebyo talikkiriza nti awo x namukkiriza bwe yaŋŋamba give me some money mugamba ayabas tugende era abeera awo tebandya tebakola ki they didn't eat era singa Susan Makula teyalina mwana yali tugambye nze Musumba nakufuna nina emyaka 3 mwegi netosobola kukikkiriza aluma akagalo kanali mbeerera wali byogedde mukazi gwe singa tewalina mwana. Ekisooka alaga nti mutuukirivu nnyo nti Susan Makula ne bwe yali tannalokoka yali mutuukirivu n'omubuuza walokokera kikubanga tukkirize nti nnamba y'abantu abasinga okulokoka baba ne challenges era Yesu atugamba abakooye mwenna mujje mbayita. Susan Makula yitakulaga nti yali akooye takulaga nti abasajja bankuluusanya n'enkoowa takulaga nti annawawo ku musajja olula negadanko n'omusajja omukati takulaga nti ndakola bwekiti ne bwekiti yakulaga nti buli eyamukwananga yabuukanga bubuusi ng'agenda ng'agaana mugaani n'omubuuza kati obujulizi oba bwaki gwatalina byayita bizito kubanga obujulizi bwo leero bwali badde nti Musumba nkwagala lwa nsonga Katonda ye yakundeetera nayita mu bingi n'abakolobeza abo bayita abasajja naye omukyala seba akulaga mutuukirivu mu story x yagira ne muga tojja lya x yakola bwati ne mugamba tojja lya x yakola bwati ne muga that is rubbish ku TV joyite ya Mukama bakatuuti koyita akamukama teri kinyumira mu stories no nga kabejumbira ennyinizo onyivu zimuluma ne alowooza eddagala eriyinza obbawunya ekizibu kino Bujjingo to pretendinga teri musajja ayagala kuwulira gaboozi ago fetuwasa abakazi b'abaana nomugamba abaana baleete jangu tubeere nabo wano manyi kyoba weewala butawuliza mbu simanyanga agenze wa x kulaba abaana musimanyanga x akubye abaana balwadde teri musajja ayagala kuddamu kuwuliriza gaboozi ago actually n'omuvubuka eyakwanirako mu ssomero nze saagala muwulira ate mmanyi naye bw'oli musajja gwali ne Bujjingo waali naye baaba olw'okuba alowooza nti kino eddagala erigenda omuwunya atandise okujja ku TV ebyo bye boogera x bambi Bujjingo kwegamba bakusaasiranga mwannyinaabwe naye nga naye mu mutima akimanyi mukazi waalimba nga kimanyi ddala bulungi nti omuntu waalimba ng'era buli kigambo kyayogera kimukuba ffumu ku mutima kubanga akiraba. Susan ki yali akola mu kasino agaana okulippirwa. Nze nalinga Daniel mu mpologoma iye bo bali tebaagala kukwozaamu kukolamu kopi naye gwe wali toyagala Daniel zempologoma zaali tezaagala kukulya naye gwe wali oyagala waziprovokinga wazisendasenda wazeetegaatega zisobola okukulya kubanga ne Bujjingo yalinga empologoma ng'era gwe Daniel empologoma yawunzika tekulidde. Mukama yeebazibwe. Nayitako
nga bona ogamba oli mu mpologoma ne zitakulya ne zikkuuma naliko mu mbeera eyo mu kasino nga bonna abasajja be bagamba nti benzi mu kasino nga naye gwe boogeza n'ofuna muno omusajja abasajja ba muno bayaayo nga be bakkuuma ate ti empologoma ezandiridde Daniel ze zaamukuuma paka lwe yavaayo baba kasukayo omuntu mulala zaali zimulya Daniel n'ataliyo wabula abasajja bannange Bujjingo alina omutima abantu gwe batamuwa ku busungu bwo nga bwe nkulaba omukyalo oyo wandimukoze otya nalwewuuba atukeese naye ng'ekyamazima kiri nti alimba Yekolera Itongwa ge mannya gange musiibye mutima musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambikana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi baganda bange ne bannyinaze ebiseera ebisinga eddagala ly'endwadde ezimu bubeera butamira ddagala nkaddamu katono ebiseera ebisinga eddagala ly'endwadde ezimu bubeera butamira ddagala si buli kirwadde ekikukwata tyolina okukimirira eddagala kubanga waliwo ekimba ekijja nga kyamaanyi nnyo nga n'eddagala lyakyo terinnaweesebwa kakati ekirwadde ng'ekyo bwe kikuzindanga leka kudduka omufune bupanado omirembe okiweweezeeko kigenda kwongezaamu ku sipiidi gwe kikulumira kubanga kigenda kumanya kifunye challenge kyannaku nnyo nti oyo challenge gwe kifunye ate munafu nnyo ku kyo kakati kigenda kwongezaamu amaanyi mu kukuluma naye gye kikoma okulwanagana ne challenge oli gw'okitaddemu ate kigenda kuwunzika kikosa ggwe kikyentegeeza ti ebiseera ebisinga buli lwolabanga ebigambo nga byolekera gy'oli nga naawe okakasa nti ebikwogerwako bituufu ng'era okakasa nti biri radical nnyo by'amaanyi nnyo bikusaanyaawo bw'oba okimanyi tolina ddagala lisobola bisaanyizaawo ddala nga terinna fuluma oba nga terinnaweesebwa keep quiet kuba gy'onankoma okwagala okulwana nabyo gye bigenda okwongezaamu amaanyi mu kukusaanyaawo kuba akafaananyi nga Bujjingo oyo yasirika ne oyo muntu we n'asirika mu gwe muyita mukazi we walowooza nti Mr. Bean ne Pachoto baalisigadde bakyamulima empindi ku mugongo baalisigadde bakyataaja ezzima bwe baali batandika stories zaabwe ezo ojja kwesanga nga nabo baali tebalina nnyo interest zitwala paka eno gye kituuse baali bazze kwogera bibali ku mutima then kiggwera naye bwe baawulira nti gwe banyonyogera atandise okuseka nabo ne bongeramu amaanyi bwe bamanya nti bo ndwadde waliwo atandise okujimirira eddagala oba be baluma batandise okunoonya eddagala erikakkanya ebigambo byabwe ne bongeramu amaanyi era essaawa eno wenjogerera wakati bano mu kwanikula bano ba Pachoto ne Mr. Bean wakati wa Bujjingo ne Susan okwanikula Pachoto ne Mr. Bean ne Pachoto bayongeramu amaanyi era essaawa eno wenjogerera Bujjingo ne Makula batandise okugenya that's why nkugambye tebiseera ebisinga eddagala ly'endwadde ezimu bubeera butamira ddagala naddala ng'endwadde ezo z'amaanyi nnyo tezinnaweesebwa ddagala liyinza bujjanjaba kibanga omusota bwe gujjanga gy'oli ng'ekyamazima olaba toosobole kugutta gusaanyaawo gudduke togweŋŋanga kaakati ne Bujjingo ne Suzani Makula beŋŋanze emisota ebiri egya ttimba naye ng'obuggo bwe balina tebusobola yadde okkuba omwana n'akaaba mu bufunze buziŋŋoonyo oba busipongi kati ate gwe omusota bw'okugendera n'akadde akatono tegugenda kuga nti ono alina katono gwe gujja kugamba zze kunzita gugenda kukubojja kyokka nga kyannaku nti akadde ako k'olina tekasobola kusaanyaawo musota guno kati kyabuvunaanyizibwa ogenda okweŋŋanga ekirwadde oba ekizibu ng'okimanyi eddagala ly'ogenza okukijjanjabisa wallahi liwonya togendanga ne bupeyinikiira obugambo buno bwe bagenda boogera Suzani Makula ne Bujjingo bulinganga bupeyinikiira ku ndwadde eri mu kulumya buweweezaako buki buweweeza naye gye bukoma obuweweezaako bukonya endwadde balimu ng'ate
bukonya endwadde balimu ng'ate ye endwadde egenda kufuna olusinziira sinzigu bajje basaanewo lumu olwokuba painkiller ono yaweweezezzaako kibatuusa okulowooza nti tulabika tuwonye kumbe endwadde erina weesirikidde naye ng'esonda maanyi kusaanyawo so kikyentegeeza mu kyo Bujjingo ne Susan Makula okuva lwe mwatandika okureactinga ku story eno wallahi yeeyongedde okubamidda kyongedde okubatulamu ng'ate ebigambo mu butuufu bye mulina tebisobola kulwanagana story kyabuvunaanyizibwa nze mbawabudde ng'omuntu ayagala ennyo Katonda ng'ate ndaba mwe muli mu kifaananyi kya Katonda kubanga bwe tuwa kimu kya 10 mutugamba kigenda eri Katonda ddiza Mukama ate nga mmwe mukirya okubona kiri nti muli kifaananyi kya Katonda saagala muswaze kifaananyi ekyo musirikeeko oba eno story mugikooye otunuulya Susan Makula nga gamba nti yali Daniel mu mpologoma tezaamulya n'ogamba Susan Makula z'empologoma ziyinza okuba tezaali yagadde kukulya naye gwe tewakolawo ekisoboka zikulye Susan mwannyinaze empologoma zo ziyinza okuba tezaali yagadde kukulya naye gwe tewakolawo ekisoboka zikulye kubanga omanyi okwetega kubanga n'omusajja gw'olina tudde wakola kisoboka tumuyite empologoma Pastor Bujjingo oli mpologoma Susan Makula ye Daniel ngabwe empologoma wali toyagala kulya Daniel naye Daniel teyakola nnyo ekisoboka osobola okumulya kyekibuzo ekisooka z'empologoma ziba tezaagala kulya naye jjukira ne Daniel si mwangu bw'otunuulya ebyafaayo bya Daniel bw'otunuulya Daniel gy'ayise si mwangu z'empologoma tukkiriza Susan Makula saali tezaagala kukulya oba osanga naye gwe tewakola ekisoboka zisobola okukulya kuba Susan Makula gwe mmanyi tasindika n'atabuukira ye abaffe okumanya story ne batuddemu nnyo ne mutuuka okwogera ebitajjanza Susan Makula mu testimony ze zazaakola oba mu byafaayo bye oba mu kuwa obujulizi ku katuuti ne ku TV wonna wabuweera mu bujulizi bwe tebuliimu pastor nze gwolaba maama wange yali mukazi mu nnaku natundanga kabalagala okufuna ezimpeerera pastor nze natambuzanga kasooli akawungeezi omufumbe nga ye maama asigadde wali ku sigiri ayokya mwoki fune kafiizi pastor nze gwolaba natembeeyako obuleega pastor nze gwolaba nagenderanga mu bigere ku ssomero ng'ate era ngendera ku bigere pastor nze gwolaba kino na kino pastor nze gwolaba okusoma kwange bwali bwa Katonda mu testimony ye oba mu kuwa obujulizi bwe tebiriimu ebigambo ng'ebyo kale byali baddemu oba taata yali bulungi sama weerere naye yasulawo maama ebyo tebiriimu emboozi ze ziri nti nayinako X Musumba nze nayinako X naye teyandya Musumba nayinako sugar daddy omanyi emboozi zitambuli awo nayinako sugar daddy nga myaka 6 naye nga sinnakibuuka bulungi naye wentegerera nti wendi wakyama kwe kuntwala mu bakadde banne nga mpulira emboozi zebanyumya nkyama Musumba X wange yagenda n'angamba ekigambo ng'awulira mbu simanya ng'ayagala kutega kibatu nze era ne mugamba tontegera kibatu ne nkikuba bbusu Musumba munnange waliwo omusajja yakola bwati ye naye olw'okuba nti ddo kyatula mu Luganda tuli ku TV ekigambo ekyo kinene nnyo mu Luganda naye kankyogere mu Luzungu yaŋŋamba give me some more byabaamu testimony ze zitambulya ku Musumba nayina omusajja mwami wange nayina omusajja ererere embwa yabigula akabina n'ensaaliza yererere simanya nasanga embwa ku mulundu ggo naye embwa we yasiba ginnayo giriwa nange nempulira nga njidde enzuza emboozi omukyala zaabamu mu kuwa obujulizi mu mboozi ze temuliimu nti Musumba nakola bwenti ne bwenti nalimako nasuubulako natembeeyako nakolako bwenti emboozi ze zonna zitambulira mu bwenzi mu buseegu ba X n'ensonga lwaki anyumya ekyakasino aba ayagala kukaatirizaako kyaba X wakubujuliza obusaanira ennyumba ya Mukama wakubujuliza obutuukiridde wakubujulizi waku testimony ennungi
waku testimony ku mirimu gye wakola, waku testimony ku ngeri gye wakula. Tuwe Mukama ettendo nti Susan Makula yatembe yange bugga, kuba olifaana nange zezza bugeza. Susan Makula yatembe yange bugga. Essaawa eno ye muninkini wa Musumba, era yatuula wali nga akulira abakyala mu kanisa ya House of Prayer Ministry Kananirandi. Nabo obujulizi bwo bwakijjegga, bwakiwumba tuutu. X kitegeeza aba bakyala booli nabo mu kanisa ya Mukama abakuwulira oba bakukkirizamu abakuyita mami bagenda tutandika n'okukyawa abaagalwa baabwe olw'okubanga maama mu kanisa alina olukukumulirwa aba X 10 kitegeeza agenda kulaba omuvubuka ono agenda kulaba omusajja omwavu naba ne mukyala Musumba kamutengende nnoonya omulala leero okukakkalanga abasajja bagenzi bamuzaalazaalamu abakola ki abawera okumanya obujulizi bw'omukyalo we bwa bulimba talinyumyako nti X nanneegadangako gwe ba X bo tebakwegadangangako tabinyumya ebyo talikkiriza nti awo X namukkiriza bwe yaŋŋamba give me some money mugamba ayabas tugende era abeera awo tebandya tebakola ki they didn't eat era singa Susan Makula teyalina mwana yali tugambye nze Musumba nakufuna nina emyaka 3 mwegi netosobola kukikkiriza aluma akagalo kanali mbeerera wali byogedde mukazi gwe singa tewalina mwana ekisooka alaga nti mutuukirivu nnyo nti Susan Makula ne bwe yali tannalokoka yali mutuukirivu n'omubuuza walokokera kikubanga tukkirize nti nnamba y'abantu abasinga okulokoka baba ne challenges era Yesu atugamba abakooye mwenna mujje mbayita. Susan Makula yitakulaga nti yali akooye takulaga nti abasajja bankuluusanya n'enkoowa takulaga nti annawawo ku musajja olula negadanko n'omusajja omukati takulaga nti nakola bwekiti ne bwekiti yakulaga nti buli eyamukwananga yabuukanga bubuusi ng'agenda ng'agaana mugaane n'omubuuza kati obujulizi oba bwaki gwatalina byayita bizito kubanga obujulizi bwo leero bwali badde nti Musumba nkwagala lwa nsonga Katonda ye yakundeetera nayita mu bingi n'abakolobeza abo bayita abasajja naye omukyala seba akulaga mutuukirivu mu story X yagira ne muga tojja lya X yakola bwati ne mugamba tojja lya X yakola bwati ne muga that is rubbish. Ku TV joite ya Mukama bakatuuti koita akamukama teri kinyumira mu stories no ngaka bejumbira ennyinizo onyivu zimuluma ne alowooza eddagala eriyinza obba onyikizibu kino Bujjingo to pretendinga teri musajja ayagala kuwulira gaboozi ago fetuwasa abakazi b'abaana omugamba abaana baleete jangu tubeere nabo wano manyi kyoba weewala otawuliza mbu simanyanga agenze wa X kulaba abaana musimanya X akubye abaana balwadde teri musajja yagala kuddamu kuwuliriza gaboozi ago actually n'omuvubuka eyakwanirako mu ssomero nze saagala muwulira ate mmanyi naye bw'oli musajja gwali ne Bujjingo waali naye baaba olw'okuba alowooza nti kino eddagala erigenda omuwunya atandise okujja ku TV ebyo bye boogera X bambi Bujjingo kwegamba baakusaasiranga mwannyinaabwe naye nga naye mu mutima akimanyi mukazi waalimba ng'akimanyidde ddala bulungi nti omuntu waalimba ng'era buli kigambo kyayogera kimukuba ffumu ku mutima kubanga akiraba. Susan ki yali akola mu kasino agaana okulippirwa. Nze nalinga Daniel mu mpologoma bo bali tebaagala kukwozaamu kukolamu kopi naye gwe wali toyagala Daniel z'empologoma zaali tezaagala kukulya naye gwe wali oyagala waziprovokinga wazisendasenda wazeetegaatega zisobola okukulya kubanga ne Bujjingo yalinga empologoma ng'era gwe Daniel empologoma yawunzika tekulidde Mukama yeebazibwe.